kati bagatta ekizimbe pulaani yakyo ne bagatta ne hotel ne bagaa nti omusajja ono ddala agwanidde okubeera ki dokita kuba dokita kwebwava era mpitibwa dokita. Nkole Media TV, thank you so much for watching. Ndi na nowekitiinisa Mutaasa Kafeero. Mutaasa nakwakira webale munonga omwomo mu ankole nokora nkoha habwa obwakabaka bwa Buganda. Oyagala njogera olulimi ki? Olunyankole awaziza Lunyankole. Media nkole. Munkole nkole media iza Lunyankole media. Nikola ki? Wabuzoota nokora nkoha nokora nkaki omu bwakabaka bwa Buganda side ya nkole on behalf of bwa Buganda. Nimbaki nikikirira abaganda abaru omunkole na Kigezi omu lukiiko lwa Buganda Lulange Mengo nka omemba wa parliament ya Buganda. Okay. Obwakabaka bwa Buganda butukolire ki nkitwe abanyankole ningashi nko bwakabaka bwa nkole? Obwakabaka bwa Buganda bukuze bintu bingi. Kabaka kwali first of all development eyabandize omuri Buganda ekaletwa Baganda. Mbale town age ekatandikibwa Baganda. Enkulakulana eryo mu nkole ikija bwaki abwa Baganda. Recently tutabe ntuomekaha kuba jombi handiko bya nkole bashanga bashiza nga my grandfather niba alwine entaro ezo kwangusya ankole formally the kabari yishaza rumwe tuwazi Kashari. Abaganda kubize with their na expertise yabo yo yentaro zabizo mu Buganda bija experts ba yambaho governor DC akaba yo muzungu bamweta Macrista bakamuzikari yanu nja kamukuzi then Nambaguta that time akali katikiro wankole no mugabe wankole akaba yini myaka 14 Abaganda when they came here. They were ruling ankole nka kuko muntu wakuba muhoro konkutina masaza utina wagombora tina administrative structures kubizire, so they expanded ankole yaba bigger from 1 saza to 10. Ankole has 10 masazas and so many gombolas. Amasazago nigumanya Kajara, Igara, Nsinjiro, 10 of them. Baruka structure from Saza to Gomborora to Miruka to Mutongole kokuchabi cyo mu Buganda. Mbaguta yali wakatikiro kuyamba Mugabe to run those masazas. So all the leaders, the Masaza chiefs and Batongole and Miruka and Gomborora we are Baganda. So Baganda brought civilization and that structure. By the time Baganda came here, people would go to bushes and help themselves from the bushes. But the Baganda came and said, no, you must have latrines. You must have roads. You must have so many things. They were just dressing in hides and skins. So they brought Mbugo. Some of them put Mbugo as the first dressing in Ankole also. So civilization began from there, administration began from there, Ankole developed, and from that time,
abaganda tebatangana nankole so abanyankole like Baganda, they have been staying here in harmony and they are still in harmony. So now Ankole should really appreciate, and also Buganda should appreciate. They should so the two should appreciate one another, and we believe our relationship and friendship will in Nkole, Baganda and Banyankole will never end, because some of us have come from Banyankole mothers. So Banyankole can marry Baganda, Baganda can marry Banyankole. Although earlier on, the Baganda were saying, actually it was in our wills of our grandfathers, that Abanyankole mubasabanga baana abobuwala munembawanga baana abobulenzi olwo mulyongera okunyweza oluganda lwa mmwe n'enkolagana nabo n'okubabeeramu emirembe n'emirembe. So Buganda has done a lot, and plus today there are so many others, but first of all, look at that history. You will know how Buganda has helped Ankole and is a source of friendship. Thank you. Thank you so much. Batuli wano mukeetalo nga twetegekera okukyaza mukama waffe Katikkiro ave Buganda emengo nga atuleetera obubaka kuva mukama waffe ow'okuntikko Ssaabasajja Kabaka. Atuleetera amawulire agaffe embuga okutubuuzaako, okutwagaliza n'okutugumya okuba nti tuwangaalira bunaayira gye tuwangaalira, era asigala atuwuliza era atwagala nnyo. N'olwekyo Katikkiro ajja okutubuuzaako n'okwongera okutukumaakuma okubeera obumu n'okwongera okwagala eggwanga lyaffe Buganda. Si bwe gusoose Katikkiro okujja kuno, mujjukiro yajja ku Tofaali abantu katabagwa eddalu. Omukwano gwe balaga Katikkiro gugendera ddala okuva ku ye paka ku mukama waffe ow'okuntikko. Kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka abantu beenu, abantu bankole, Abaganda n'abatali Baganda, bakojjaffe bannyaffe bamwagala obutaagalika ebitaagalika. Azze Katikkiro okutwebaza n'okutusiima olw'okuwagira enteekateeka ne puroguramu za Buganda. Ettofaali ffe twawangula mu nsi mu bitundu byonna ebiwangaali mu diaspora wabweru wa Buganda. Ate ne tusinga n'amasaza ag'omu Buganda. Twakola miliyoni 1,000 mu biseera ebyo nga bakatandika kunoonya ettoffaali. N'amasaza agamu aga Buganda gaali miliyoni 5, 8, 6. Ffe nga tuli mu bukadde, twali mu kakadde kalamba n'ezigwamu. Twenyigidde nnyo mu lwalo lwaffe, lwalo lwange. Era ffe tukyakulembeddemu, twafuna n'ekirabo ekya certificate nnene bweti tugirina mu ofiisi, etwebaza olw'okuwagira enteekateeka eyo. So Katikkiro ajja okutwebaza olwa puroguramu zeezo n'okutuleetera amawulire agaffe embuga n'okwongera okutugumya n'okutukakkanya eno gye tuwangaalira. Mu ngeri y'emu Katikkiro ajja okutongoza abakulembeze ab'ennono, naddala ab'amagombolola n'ab'emiruka n'abatongole. Si baami bamagombolola n'amiruka abafuga abantu ba gavumenti. Bano bali ku nnono. Abantu beeno bongera batya okumanya nti balina okukuuma olulimi lwabwe, balina okukuuma obuwangwa n'ennono, balina okukuuma kagamba embeera ey'okuba nti bantu baava Buganda era bakuuma obuwangwa bwabwe. N'olwekyo abantu abo, abaami abo, bo bwe bali kulungamya bantu mu kutambuza
nono zaabwe na buwangwa bwabwe n'okukuuma olulimi lwabwe okufaananako nga bajjajjaffe. Singa bajjajjaffe abajja kuno mu myaka gy'abajunguti tebaakola ekyo, singa olulimi lwasaanawo dda. Nange ayogera nammwe nandibadde sikyasobola kwogera Luganda. Kale Katikkiro abazze azze okubagumya, azze okubongera amaanyi nti mwongere mukole ebyo bajjajjammwe bye baakola, mubitwale mu maaso, nammwe ate bazzukulu bammwe be balisanga. Bw'anaavaawo ajja kukyalirako yunivasite etendeka abasawo ne tekinologi, kompyuta, biki eriyo. Omanyi waliyo yunivasite za mirundi ebiri, eri abali mu bya sayansi eyokukola ebya kompyuta tekinologi, niwabaawo n'abasawo. Ayagala okwogerako ne administration oba abakulembeze ba yunivasite nga kyanoonya kugatta yunivasite n'ebyokusoma n'ebyokutendekebwa bye tutandise okukola mu Buganda nga mu yunivasite zaffe nga Muteesa Royal University n'endala, okulaba nti tufuna enkolagana ennungi wakati wa zi yunivasite eza Kabaka ne yunivasite y'Embarara. Twagala okutondawo omukwano ogwo Katikkiro era kimuleese ayongere okukolawo olutindo olwo yunivasite okukwatagananga. Era mu kkowa eryo Katikkiro ajja kuba alaba n'okubuuza ku bukulembeze bwa Nkobazambogo ne bammemba ab'ekibiina ky'Abaganda kye bayita Nkobazambogo zejja zokka mu bunnya. Kabaka alina abaana bannakyewa bali mu bukulembeze obwo, era abatambulira mu Nkobazambogo si kweyingiza mu byabufuzi, si kweyingiza mu bya ggwanga, bo bali ku bya Kabaka na nnono byokka, okulaba nti bitambuzibwa bitya, Kabaka anywezebwa atya, okulaba nti Namulondo teyuuga. Era mu ngeri yemusinza kuva ku kazindaalo kano nga seebazizza gavumenti ya wakati ekola omulimu munene nnyo okutukuumira Mukama Ssaabasajja Kabaka. Bino byonna newe tuwogerya wano titwandisobodde bikola singa gavumenti ya wakati tetukkiriza kubikola, netuwa emirembe, netuwa obutebenkevu. Kabaka waffe n'atuula bulungi Entende, n'abeera mu Namulondo we ng'amumanaginga bulungi, nga atudde mu ntebe awulira aggumidde bulungi. Bw'aba ayuuga tasobola kukulembera Buganda akulembera Buganda ng'atudde bulungi. Era twebaza gavumenti ya wakati okubeera naffe nga Obuganda bugenda mu maaso ne Uganda yonna okutwalira wamu. Neyanziza okujja okundaba naye nga tuli mu keetalo kakukyaza Mukama waffe, era bannambalala bonna mbakowoola okubeera naffe wano yonna gy'anaatambulira, bajje balabe ku Katikkiro nga atuwa obubaka bwe okuva eri Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka. Amannya gange nze Haji Hassan Mutaasa Kafeero, nga ntuula nga ndi mukungu Emmengo, ate nga ne Dr. Mulamba. Ensi yandaba nempa ediguli obwa dokita bwe bayita honorary doctorate. Mwagala okubimanya? Kugamba yunivasite z'ebweru ebiseera byezajjanga muno yali yunivasite ya America, bagiyita University of Tennessee. Yava mu America zageranga Kenya, Tanzania, nga balaba bannansi ki abagezaako oba abakola emirimu egitumbula bannansi bannaabwe n'ensi zaabwe. Bwe baatuuka kuno ne balaba Arcade yali yakatandika Mutaasa Kafeero, ne beewuunya. Abantu bazimba ebizimbe n'osanga nga kirimu edduuka limu nga tekikoma mu bwengula. Naye bwe twateekawo ekizimbe ekyo, abantu balaba ekizimbe abantu mwe beetalira okuva wansi okutuuka waggulu nga kirimu bakolyemu bizinesi, nga mu kyo abaagala okukola emirimu beeyongerako. Gavumenti yasolooza emisolo mingi, esente eziva mu ebyo mu kizimbe ekimu nga zisinga
eziva mu bizimbe bye basanga mu Kampala wonna kyabakozi babangi abanoonya emirimu abagala okukola emirimu baba bangi amaduuka gaba bangi n'emisolo gavumenti yesolooza ne Kampala City Council nga giba mingi kati nibalaba omusajja omuyiiya yaleeta enkola eyo egasizza bannayuganda banne ate nenenyumiza mu kino nze omu ku abo basooka okutandika zi woteeri nga kwegamba ez'abantu obuntu binafu singa nze ebiseera ebyo gavumenti woteeri zabanga za gavumenti Blessed Crane Ajip Motel Tropicana Masaka ani Mbale bagisanga bate Mbale ne Toro Hospital Mountain of the Room Manchester Hospital Mountain of the Room Mountain of the what bagitanga bate eyegindi Mountain of the Moon yes kati netandika hotels bwetu abasatu nze nali wano nali mu Kampala nga Katatumba ali Muyenga nga Kasozi ali Mukono Collins Hotel hotel nezikola bulungi nnyo naye kati bwonoonya hotel ez'abantu omuntu eziri mu Uganda tobala naye nga ffe twakulemberamu kati hotel meka gavumenti efuna emisolo emeka mu bantu abo abakoze hotel zonna nezibona eggwanga lino nga kyava ku bantu aba basatu kati bagatta ekizimbe pulaani yakyo ne bagatta ne hotel ne baga nti omusajja ono ddala agwanidde okubeera ki dokita kuba dokita kwe bwava era mpitibwa dokita olwekyo mbebazizza mwebale nnyo mwebali eddala okujja okumbuzaako ebuuzo Ole Media niyo yonka yokushanga ebirungi nk'ebyo Sekwati Nkole Media